Era lwe lunaku omusumba Rosias Bugingo lwe yaluzinze battle. Wanji Pastor Rosias Bugingo lost the battle. Mukutandika radio endiga ze zikuŋŋaanya. Naye endiga ne bwebe ine ekirango tebakirangira bwerere. Ne bwebe endiga yayimirira mu kyaki negamba nti nze mpaddeyo obukadde butaano. Ekirango tekiba kya bwerere. So people are making money. Katika nkubulye mayanja. Bino tubyogera sirwa kuba nti tulina omutima omubi ku muntu yenna era nkiddamu before this camera sina muntu gwempalana mu nsi Uganda ekyo kingambe emirundi mingi off camera ne wotali off naye Katonda mu ggulu abantu babba banna Uganda n'olaba obubbi bwennyini obwenku endiga bazigamba ekintu kimu nti radio oba TV yakubuulira njiri era zo ziba zimanye ekintu eki kimu kubuulira nki njiri naye the business part of this media house is not disclosed ku congregation. Ekibiina tebakibuulira nti radio eno business ennyindo yagitadde ku mpeta enosika California osikamu gumu ogenda okulaba ng'ekigo wu kati bw'ogwa wansi bakwanguyira balina obuleesu bwe bateekamu antichloroform ne bakubikka era buli yagwanga wansi kati mutandika okunoonyanga obutambi obwo bw'agwanga wansi nga bakubikka obuki obuleesu California oyo nga takuyisa bubi ng'akola ki ng'akugwako kakati gwennyinnyini gwagugumu kaloga bannange nze sitegedde na biki bibaddewo simanyi biki bibaddewo kumbe California gwe bakoze eki gwe bakukubye abalala baali bakozesa ebintu by'amaanyi nga bakubisa n'amasannyalaze mukoti akubisa amasannyalaze nga bagatta ebiwaya leka naawe ogambye Oladi Mayinja yatusala nnyo. Mayinja ye muyimbi eyabanga n'oluyimba mu buli mbeera ya bulamu bwa muntu. Oladi Mayinja oyo gwe tumanyi oyo ye muyimbi yekka mu Uganda eyabanga n'obulamu oluyimba olutuukirira mu buli mbeera ya bulamu ya muntu. Bwana Mayanja kankubuulire kubanga mu mbeera efaananako bwetyo yalina akayimba nga bakayita weebazanga bwebaza mubanga ofunye mutuyo ebyokuduula tebiyamba bikendeeza n'emikisa. Kakati waliwo embeera y'obulamu bw'olina okubeeramu nga weebaza bwebaza ate actually okwebaza kintu kikulu nnyo naddala nga oweebaza okuva eri Katonda. Kyova n'abaana baani abakoze akayimba awo webale simanya amakubo goggadde webale sala z'otazzeemu kayimba ekyakaleese okukwata ennyo nti abantu tuva nnyo mu kusaba naye twerabira okwebaza. Tusaba nnyo twerabira okwebaza. Tusaba nnyo si Katonda yekka amazima ga Katonda mu ggulu abantu ne mu bulamu obwa bulijjo tusabiriza nnyo naye abantu abafissaayo akadde n'oga nti Mayanja weebale batono ne begaba maka omukazi asobola okubeerawo nga ye kyokka kyasobola okukola kuga nti mpa naye ne mukyalawo bwe butya ku makya n'agamba nti mukwano weebale ebbanga lyondabiridde weebale ebbanga ate ye lyakulabiridde gw'oli mwebaza ddi ani ekituwe bw'abanga omwami asobola okukikola kuba nze ndi musajja kati nze njogera kati n'omukyala naye akikoleko. Fenna abasajja tukikola abasajja tusiimira ddala abasajja basiimira ddala bakazi baabwe naye abakazi batono nnyo abawaayo akadde ne beebaza babba baabwe kuba bo bakimanyi nti kyatteeka buli musajja olina okuleeta akameeza ewaka kyatteeka Mayanja bw'oba okomawo kati oba tokimanyi tewali mugaati balifuula nti tteeka ebintu ebyo birina okujja naye ne batamanya nti n'abasajja kuba kwerekereza olumu twewola na bwewozi era singa twali tusobola okubuulira bakazi baffe amakubo ge tufunamu ssente singa bakyafumba batono. Nkubuulira mazima abasajja babba naye nga babbira bakazi baabwe nabaana abasajja beewola abasajja baweebuuka balimba abasajja abasajja bakuula naye ng'ekikuuza omusajja mukazi waafuna ekyokulya obulamu bubeere bulungi ewaka. So nze ndowooza nti okwebaza it should be part of us mu buli bye tukola kati ne Katonda oyo wadde oba tonnaba kutuukayo
naye naawe wooli tolowoozangako kubeerawo twatulanga ku seeti eno nga tutuula kasimu kaffe waliwo vidiyo zojjayo n'otulamu n'ogaana eddala ddala bano abantu abaatulabanga omutwalo omulamba emitwalo ebiri twali tubasamiridde balabanga kiki naye kati okubanga tulina ekifaananyi ekirungi bwe kiti mukama weebale era njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli subscriber waffe yenna weebale nnyo subscriber waffe omulungi weebale afuna notification ey'emboozi mu UG n'ogamba nti this time sigenda kumissingako yadde eddakiika n'emu kanjirabe ndabe Simon kyagamba kanjirabe ndabe Mayanja kyagamba ndabe ekiri mu nsi weebale nnyo mukwano nsaba mukama akumpeera omukisa bannaffe abali ebweru w'eggwanga abali wano abalwadde mukama abawonye abalina emikolo tusanyukira wamu nammwe abaana baffe ab'ekibiina ekyomusanvu ne senior 4 senior 6 bacandidates bonna n'abatoopu kiraasi mwenna tubagamba nti muyogeeyoge naye akaseera ke mugenda musika akuseka bw'obanga waliwo omwana alaba emboozi mu UG essaawa eno bwaffe channel yaffe eno okujjako Mayanja wali oba okyaza nange ne binsesa busesa ogamba Mayanja ono wakasavu kanyama naye nga channel yaffe eno teyeesittaza ne bwe tuba tubaleese abo basenga tuba tubaleese kubuulirira tetubaleeta kupromotinga buseegu era saagala wabeewo omuntu agaa nti emboozi yaffe mu UG wetusuubira ebintu ebizimba eggwanga ate tuba tubaleese okubalaga ku kifaananyi ekiri mu nsi ekiri mu ggwanga gwofune kyokiyigiramu muleme kwefuula abatalaba mukimanye nti abaana bammwe baaseeguka dda ensi yagweddabakola byebyo ffe tukuba torch mu buli kintu ne tugikuba mu basumba si lwakuba nti tulina amakanisa oba tupulaninga okubeera abasumba ate ne point of time no omuntu omu yajja n'aŋŋamba era mpanye respect comment section waliwo omuntu yazze mu mboozi gye twasembayo okukola bw'omaliriza oseerabira nkubuulira omusumba bamubbyeko obukadde kumpi kawumbi kalamba musumbani ow'omundeba ono eno kyaki bagiyitaani wano nga Prayer Palace oyiserwadda wadda yekatwe wano wansi baali beetaaga layisinsi ya TV 2 nyumiza kano wabawa wajja n'abagamba nti layisinsi esobola okuzifuna okukakana ng'ensimbi ezikunukkiriza akawumbi bazikubye kati yali mukyala na mwami kati omukyala ye bamukutte omwami yakyabuze abo sibe bano abalina Dunamis radio bebo wanso wano ngekatwe ku police awo Prayer Palace naye ezo zandiga ezo sente zammwe ze musondera ne muwa abasumba bannange naye kale ekyo katukireke naye ensonga z'abasumba zo mpanvu nnyo naye kankubuzeyo ekibuuzo awo wennyini naye nabo gyonjagala okukikubuuza naye kati nkufunye bulungi nenkijjukira kituufu okuba nti nno church erina radio ne TV nga radio ne TV ezo obulango obugendako si bwa bwereere kubanga waliwo radio nga bwogamba nti Radio Maria y'Abakatuliki Radio Maria tekuba birango bya nsimbi yadde ekuba byayo by'ekereziya era radio eyo yabagiyamba okugibeezaawo n'okugivujjirira be bakristu kakati kati tugende ku radio ne TV nga yo nkozi ya nsimbi okuleeta ekirango bagamba nti ojja tuwayo miliyoni 3 omwezi ojja kutuwayo obweziti omwezi radio eyo oba TV eyo kiba kya bwenkanya bwe tuko kubanga ebanjibwa emisolo okuva mu UCC okuva mu URA okuva mu satellite gundi signet ebanja n'okuzisalako ne bazisalako kiba kya buvunaanyizibwa ate okudda mu ndiga n'ozigamba nti bannange muleete ssente bagenda kutusalako nga tulede radio ekola ssente oba TV ekola ssente ezaayo waliwo ebintu ng'ate era mwe mwakisonda n'okugisonda waliwo ebintu bingi nnyo ebitadisclosingibwa mu baweereza oba mu ndiga mu kanisa naddala ku midiya z'abalokole endiga bazigamba ekintu kimu nti radio oba TV yakubuulira njiri era zo ziba zimanya ekintu eki kimu kubuulira njiri naye the business part of this media house is not disclosed ku congregation ekibiina tebakibuulira nti radio eno business era tewali lunaku lwali lukedde ku makya
tebabeere betulowooza nti besimbu nnyo bamanyi okwefuula abasoma ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi ebiba bikuŋŋaanyiziddwa bamanyi okwefuula eziba zizimba ekkanisa ezikuŋŋaanyiziddwawo teri lwe baali batubuulidde ennyingiza n'ensaasaanya ya midiya tebana lwe bali bajoogedde gwe mbulya lwe yali ayimiridde n'atugamba nti ku leediyo gundi tukuŋŋaanyizaayo akasente bwe kati nga bw'alangirira ekimu eky'ekkumi nga bw'alangirira ekiweebwayo nga bw'alangirira ezizimba nga bwe mulangirira eza satellite kubanga bwe bugamba tuyagala ku accountability wane accountability ku kye baasondera kiyingiza ssente mu kutandika radio endiga ze zikuŋŋaanya naye endiga ne bw'eba eyina ekirango tebakirangira bwereere ne bw'eba endiga yayimirira mu kyaki negamba nti nze mpaddeyo obukadde 5 ekirango tekiba kya bwereere so people are making money kati kankubulye mayanja bino tubyogera si lwakuba nti tulina omutima omubi ku muntu yenna era nkiddamu before this camera sirina muntu gwempalana mu nsi Uganda ekyo kingamba emirundi mingi off camera ne wotali off naye amazima ga Katonda mu ggulu abantu babba bannayuganda n'olaba obubbi bwennyini obwenkukunala naye ate bano beefulye ddala abatalaba era bekitakwatirako ddala kyova olaba ng'omuntu omu yaŋŋamba Simon bw'aba babba mubaleke bababbe mubaleke babakole ki bababbe paka lasti bababbe byabwe baba bamalawo babamalewo kubanga abantu balina amaaso bayibuli yennyini egamba nti birina amaaso naye tebiraba ofuna bulungi birina amatu naye tebiwulira ne bwe tuwogera tebiwulira okitegeera omuntu n'olaba nga bakubba omuntu n'asinziira nabba ku makya nabba mu ttuntu nabba olw'eggulu mayanja ttaka eriiseeri mayanja ttaka eriiseeri bayibuli egamba bayibuli egamba bwetu mayanja kati kankubuulira enjiri mwana bayibuli bweti bwegamba nti okuyingira eggulu negalibanga amaaso 2 ge gakulemesa okuyingira eggulu waakiri bakugjamu eriiseeri limu twakatadde wano kajja kupupula sebo ate bujja gosingo kategeera naye leero bwe gabanga amaaso 2 egagenda okuyingiza geyeena nga gakulengesa obuntu obutuufu eriiso erimu likole ki balijjemu oyingire eggulu ng'oli wattulu okusinga okuyingira geyeena n'amaaso ameka 2 kale mayanja mbadde nkusaba eriiso lya sayidi eno littire ddala weefuula atalaba bassebo ne bannyabo katubeera nga omulabi waffe alina kyalaba tewali kyalaba nakimu nawe fuuka omulabi era bwendi so mbadde nkugamba nti abasumba babba abakristaayo babba endiga naye amazima ga Katonda mu ggulu abantu balemeddwa ekyo okukiraba era eyo topiki nja kugira ngiviireko ddala kubanga tubuusizza abantu naye abantu tebakola ki tebabuuka people go to churches nga bali desperate nfuna bulungi naye abasumba bakozesa advantage eya desperate yammwe bokukola sente zammwe era abasumba tebalina njawulo n'abasamize ogendayo ng'olina ekikuluma eri omusamize n'ateekinga advantage ey'okulumwakwo ye n'akolamu enki n'akolamu ensimbi ate n'abakazi olumu babakwata waliwo omuwala ali eyo waffe eyo Kikonge omuwala ono abadde aludde ng'alina ebbanga alina okutawaanyizibwa omwezi bwe guba guggwako agw'ensimbu simanyi waliwo omusajja ekimanyi waliwo ebintu bimugoba simanyi ebintu bimukozesa sitaani mwereere ng'omanyi sitaani kakati omuwala oyo banneyiba bange nabagamba ne mbagamba mwategedde waliwo ebintu ebimu nga biri spiritual ebintu ebiri spiritual gwe wennyini gw'osooka okulwanagana ne spirits ezo gwe ng'omuntu sooka oyimirire okubirwanyisa era okubiwakanya nga tonnaba kukkiririza mu muntu mulala ngo ajje simanyi abikwate simanyi abikole ki ebyo n'obikola mu maaso gange nkukuwa n'oluyi ne mugamba banookukkiriza nti sitaani ono osobola okumulwanyisa era osobola okumuwangula ofuna bulungi yimirire ogambe nti no mwe bizimu mmwe ebinnondoola nze siri wammwe ofuna bulungi sibakkiriza I don't believe you and I'm not ready okubaweereza sitaani kyaba asinga okwagala
kwe kubanga omuweereza naye omuwala bamukwata ne bamutwala mu masabo kati yali yafiiringa forms nga waliwo obusente buno bwa PDM gavumenti bwegaba omusamizi olwamanya nti ono afunye akakadde ogendayo ng'olina ekikuluma eby'omusamize omusamize n'ateekinga advantage ey'okulumwakwo ye n'akolamu enki n'akolamu ensimbi ate n'abakazi olumu babakwata waliwo omuwala ali eyo waffe eyo Kikonge omuwala ono abadde aludde ng'alina ebbanga alina okutawaanyizibwa omwezi bwe guba guggwako agw'ensimbu simanyi waliwo omusajja ekimanyi waliwo ebintu bimugoba simanyi ebintu bimukozesa sitaani mwereere omanyi sitaani kakati omuwala oyo banneyiba bange era bagamba ne bagamba mwategedde waliwo ebintu ebimu nga biri spiritual ebintu ebiri spiritual gwe wennyini gw'osooka okulwanagana ne spirits ezo gwe ng'omuntu sooka oyimirire okubirwanyisa era okubiwakanya nga tonnaba kukkiririza mu muntu mulala ngo ajje simanyi abikwate simanyi abikole ki musabe ebyo n'obikola mu maaso gange nkukuba n'oluyi ne mugamba ban'okukkiriza nti sitaani ono osobola okumulwanyisa era osobola okumuwangula ofuna bulungi yimirire ogambe nti no mwe bizimu mmwe ebinondoola nze siri wammwe ofuna bulungi sibakkiriza I don't believe you and I'm not ready okubaweereza sitaani kyaba asinga okwagala kwe kubanga omuweereza naye omuwala bamukwata ne bamutwala mu masabo kati yali yafiiringa forms nga waliwo obusente buno bwa PDM gavumenti bwegaba omusamizi olwamanya nti ono afunye akakadde ekyaddirira tombuuzanga era bagenda okumaliriza nga akakadde ka PDM ng'omusamizi akatutte kati oba okuba yalina okukkiriza nti wano waali kigenda kuggwa akakadde olwambala okukakwata ate ne bijja bubi nnyo omusamizi namugaa akakadde wategedde simanyi twetaagayo $2.5 n'ateekawo embeera ng'akimanyidde ddala nti ono talina wagenda kujja $2.5 era ogenda okumaliriza ng'atambudde agenze n'akakadde ke bakalidde ekyo nga kikoze eki nga kiwedde abantu abo tebalina njawulo n'amakanisa g'abalokole amakanisa gaffe ag'abalokole bannanga abasajja bakeera ku makya n'agenda neyeewola akasente mu bbanka n'akuba ebibaati ng'ekimukubisa ebibaati kutajetinga kulya sente era kasita afunayo abantu 2 3 4 abantu bakoze ebyamagero ebiri fake mayanja mwe temumanyi sayansi w'amakanisa abantu bakubisiza abantu kalifomu mu kanisa Simon kalifomu mu kanisa gyali omuyitirivu ennyo lwakuba nti ennaku zino abantu abamu bagenda babuuka ne babivaamu abasajja bakolanga gw'ogyofuna omusawo gw'obuuza kubanga ze kalifomu mbadde mumanyidde wali mu mbozi gye watunyumiza eyabona abakazi ababba abasajja nti amuteeka ku bbeere namugenda mu loogi noonoona kalifomu nakuba n'akubba ne mu kanisa omukanisa ali atya kalifomu w'omukanisa emabega wali sijja kumenya mannya g'abasumba naye kati mujja kubategeera abasumba abo baayambalanga empeta kakati bw'ogenda mu basawo waliwo kye tuyita antichloroform antichloroform yebanga kiba kirunga ekitabulwa nga gwe bw'okikozesa kalifomu takukola ki takukwata gw'alina antichloroform naye gwe batakozesezzaako antichloroform akola ki akukwata kati abasumba bafunanga abasajja baabwe nga 4 abasajja abo 4 nga babakwata ne babayimirizaawo nga bo balina antichloroform kati omusumba n'akwata kalifomu n'amuteeka mu mpeta empeta eno n'agiyiwa mu kalifomu kati gwe bw'ojja n'oyimirira mu maaso g'omusumba akwata ennyindo yo n'agiteeka bw'ati yeefuula akusabira kumbe engalo azitadde ku ki ennyindo ye agitadde ku mpeta eno kalifomu osikamu gumu ogenda okulaba ng'ekigo wu kati bw'ogwa wansi bakwanguyira balina obuleesu bwe bateekamu antichloroform ne bakubikka era buli eyagwanga wansi kati mutandika okunoonyanga obutambi obwo bwewagwanga wansi nga bakubikka obuki obuleesu kalifomu oyo nga takuyisa bubi ng'akola ki ng'akuggwako kakati gwenyinyini gwagugumukabaga bannange nze sitegedde na biki bibaddewo simanyi biki bibaddewo kumbe kalifomu gwe bakoze eki gwe bakukubye abalala baali bakozesa ebintu by'amaanyi nga bakubisa n'amasannyalaze balowogumukoti akubisa amasannyalaze nga bagatta ebiwaya leka naawe olitegeera sayansi w'amakanisa
ojja kutya ensi omusumba kukubisa amasanyalaze umeme yennyini n'ogweri umeme baba kutaka wali kati umeme bwakutta ate bafaayo bakwanguyira bagezi nnyo bagezi nnyo naye kalifomu yatambula nnyo mu makanisa kalifomu ebiseera bye yatambula nnyo mu makanisa omusumba akukubisa amasanyalaze sayansi mungi nnyo abasumba abo abalala devil worshippers basinza ddala stan balina amaanyi gaabwe ago tomanya wajja avudde so nze nandirowoozezza nti abantu b'omulembe guno mwali badde bagunjufu kwebayaja osanga lekanisa abasajja beekolera ddala ebintu ebyaddala bw'olira n'abasumba ofa tolokose when you get close to them and get to know their business and how they run their business you die a pagan ekyo nkikubuulira bonna obakyayira ddala naye nga tulinamu abalungi abatuufu mwebali naye ate be baavu abatuufu abakatusabe mukama webale yesu kola abo musanga nga sipu emu ya bbulu endala ya redi bana b'amasanjalaze bana abasayansi abatabbira twali kapeeka awo nga omukulu ya General Salim Saleh nga launchinga ebintu ebikolebwa amakampuni ag'enjawulo eyo ebikozesebwa ab'ebitiibwa banene bangi baaliyo era nga maaba bagenda bamusalako n'ekigambo katona bagenda wala mbwe ebintu byasooka bbiibwa mu China town abaana basala obugamba daayira mu Katonda mu byafutukanga kapeekaawo nebiyiikako mu China town yamaana alaunchinga banage gyabikolera but anyway ezo mbozi za social media tezirina makulu kakati mu ebyo byonna nga bwe byatambula omusumba Aloysius Bugingo n'omusumba Kayanja gundi gwekama okuteka mu mboozi Papa Sidi ku lw'ebisiyaga naye nalunuza tujja kugendayo naye tusooke wano kubanga tumaze ebbanga ddene nnyo ng'omusumba Kayanja n'omusumba Aloysius Bugingo nga tebalinnya mu kimu nga beekanyugira ebigambo era ng'obusungu bungi nnyo ku sayidi zombi ate nga n'abakyala era kye kimu omukyala pasita ne mukyala wa pasita Kayanja naye nga akanyuga ku Kanani olugira bw'ati nga ne Makula naye nga amanyira naye okukanyugamu obw'olumu akanyugira ddala yes kakati lyabadde teriri busa ne basisinkana ku mukolo gwe gumu tekyakomye okwo ne batula ku mmeeza y'emu ne bashekinga engalo nga bw'okyogedde era lwe lunaku omusumba Aloysius Bugingo lwe yaluzinze battle wangi Pastor Aloysius Bugingo lost the battle e Kapeeka he lost it all bannange Katonda ono alina engeri gyalwanamu entalo z'abantu Katonda yalwanidde Kayanja olutalo mpaka ng'alumaze nga Kayanja tasituse na mikono gye kulwana tugende mu kayimba ka Grace Morgan tolwana analwana wali toyomba anayomba wali bw'okolera state ng'okolera state ebintu eby'engeri ng'eyo birina okubaawo mu Uganda tulina abayimbi betumanyi nti tebasobola kubaawo nga talina grudge na muntu mulala era nga tasobola kuba hit nga talina ndooliito oba gwasikagana naye nga gravity omutujjuba abadde mabegako kaawo amannya gwojja ogamenya amannya gaabo gwogamanyi nze neesonyiwa amannya g'abantu naye ne mukama wange alina challenge eyo nti tasobola kuyimirira nga talina lutalo na muntu abateka okubawona olutalo n'aba ne relevance okitegeera tasobola kuyimirira nga talina lutalo na muntu n'aba ne relevance ojjukira ekyo kyoyogedde ekyo kinkomezaawo okujjukizaamuko emabegako kaawo ng'ogenda zimenyera naye kakujjukizeemuko emu emabegako kaawo yali asiriseemu naye nga tuweyabuuza musumba wayita ennaku ntono nga batubatanasugula musumba nga abuzerere ekiro ekifaananyi ky'omukyakawo wala omunyalwana ne kifuluma ne tudda ku kifaananyi ne tubeera ku kifaananyi ye w'amawulire bwe gagaana okuva ebweru wakiri ageekolera
kakati ensonga zo mukuva mu Ndeeba yagugulana n'ekitaawe kitaawe yamumentaringa eyamukola omusumba Sserwadda eyamuyigiriza buli kimu bwe yali amuvaako n'afuuka mulabe we 001 n'asooka akomerera Sserwadda musajja wattu ffenna abamanyi enjiri ya Sserwadda n'emyaka gyagibuulidde ne tuwulira nga tufa bwe yavaawo n'aga nti Sserwadda ono namukuba yekka n'amuga sagaza amaka ga Kiganda we gabeererawo ebya chapati nasooka kukubira Kiganda kibooko n'awasizza galamira ku ttaka kwata musajja wattu Kiganda tokwatayo tokwatayo katono ekisenyi kimumire n'amwana amuteeka wali bwe yakwata ekkubo n'asala n'agenda e Makerere bwe yatuuka n'anoonya banneiba n'alyoka akukwatira Ssenyonga Jackson n'alyoka amukuba omugenzi yiga n'alyoka amukuba Kakande n'amukuba kati oluyimba lwa Ssenyonga lunetuuka n'amutuuma n'erinnya Ssenyogoli nogaba nange omusajja abadde Ssenyogoli noga ne Mukama kiki kino kati ezo entalo zonna ne zeetooloola n'amaana aluwunzika ku Miracle Center n'aluggula kwani ku Kayanja onfuna bulungi Kayanja ebbanga lyabaddewo ng'abuulira enjiri ye nga talina mutawaana n'abantu n'alyoka tusa ebisiyaga ng'alinga nti ye gwe baasiyaga Mukama wange ng'alinga nti ye gwe baakola ki gwe baasiyaga n'alyoka ateekawo buli kimu akola obujulizi okuweera ku okuwa Kayanja ebisiyaga ye mukwano gwe onfuna bulungi naye nga talina musango guli direct gwaguddewo ku muntu awoza gweyimirira ogamba abantu ntolya bisiyaga gweyimirira ogamba abantu lwaki olumiriza ofuniramu ludda wa nga naffe babitubuuza naye mwe mufuniramu wa okitegeera kakati finally omusajja Kayanja luba luli olwo ku ntalo zonna ku bulabe bwonna omusajja Musumba Moses Bugingo bwatulaga ntasobola kusinkana Kayanja tebasobola kuteesa kubanga Kayanja atuula ne mukazi we yamukolera n'ekkanisa abaana be yabamujjako kupate mukazi we yabeerako buli kimu yakikola yoganye kubudaabuda Katonda so ekikolwa omusumba Kayanja kyeyakola kyekikolwa buli musumba kyeyali badde akola era mu kifo ky'okudda okwakyuzinga Aloysius Bugingo baali badde bakola ebikolwa ebiri practical ng'omusumba Kayanja kyeyakola kubanga omukyalo yali asobola okwewa obutwa omukyalo yali asobola okwejjawo mu bulamu buno yali asobola okukola ekintu kyonna abaana be baali bakyasoma bali tebanaba graduatinga kuggwayo they needed a person asobola okuyimirirawo mu kifo Mukama wange we yali avudde ekyo Kayanja kyeyakola kati obulungi bwa Kayanja nga bwe bumuvumya ebikolwa bye ebyekisa ebyobulungi ono yali amanyi nti aleseewo space ey'okubonaabona n'obaawo omuntu ajja n'afiiringa space okubonaabona ne kubula okitegeera omukyala Teddy yali ali mukali eri bye bagamba nti nno nti omusajja bw'aba yawukanye n'omukazi ayagala abeere nga mulaba ali abonaabona era tali bulungi kyovolaba ekifaananyi kya Hamuza ne Rema ne Kenzo ne Nyamutooro kyatawaanyiza obwongo bw'abantu abantu bamanyi bwe mwawukana kuba kufa lulina kuba lutalo ngumi kakati okuvaawo Mukama wange najja n'alaga nti omulabe we nnamba emu mu nsi era yakyogerako ne ku kituuti naga nti bwenfa n'alangirira amusse yoyo bwabaako kyonna ekintuuseeko eyatwala mukazi wange eyakyamya abaana bange eyakola buli kimu nange yali banzijeewo kaakati olumbe n'alumana n'alusinkana ku mmeeza ne bakwatagana mu ngalo ne Simayiro n'eruma who lost ate nga gwabadde musota ogugudde mu ntamu nga singa tazikwatamu era kimulya onfuna bulungi wadde nga ate ku ye yali badde awangudde yalikomyewo ne yeekaza
nga bwe mumanyi era kwatamu singa Musumba Bugingo teyataddeyo mukono kubanga Kayanja olwamulabe n'asituka n'amuwa omukono. Oh yes. Singa Musumba Rosias Bugingo teyataddeyo mukono yabadde ayina ango y'okwedifendinga okusinziira ku njiri ye. Era yayimiridde n'agamba nti sitaani talokoka sinza kushekinga muntu na mukono ankola bwati ne bwati. Kubanga zakyogera ebbanga lyonna nti sitaani talokoka. Siyinza. Era yalizze n'agamba nti aleluya sitaani yabadde ampadde engalo nzigwemu naye naganye. Naye kaakati omuntu agenda okutta omushekinze mu ngalo. He lost the battle. He lost the battle from there. Yana batunulidde bwenti netunulira akatambi n'enkazayo emirundi n'emirundi nga Mukama wange kino nedda. Kakati ogenda kugamba bantu otya? Kuba kye bayita okutabagana kyekyo. Okwata omuntu mu mukono kaba kabonero ka kutabagana. Era nze mbadde nsaba busabi nga nsinziira ku vidiyo eno neegayirira nnyo Mukama wange. Noonya Omusumba Kayanja mutabaganire ddala. Noonya Omusumba Jackson Ssenyonga mutabaganire ddala. Kakande ye batugamba mbu mwasinkana ku mikolo gy'amakula era toddangamu kumunyega kigambo n'ekimu oyo muyinza okubanga mwatabagana. Mulaba mutya mwe muziyimba ennyimba nga muzze mu maka gafu okusaba bulabayo bwe kiri ekirungi abooluganda kutulawamu nga mulina okwagala okwa Yesu kwe yabawa okiringa amafuta amalungi ag'omuwendo omungi agakulukutiranga ku kirevu kya Alooni. Labayo bwe kiri ekirungi Kayanja ng'otabaganye ne Bugembe ne mutabagana ne Bugingo ne mujja ewa Sserwadda ne mutuulako wamu ne mukola ku pano ebuulira enjiri nga muli muntu oyogedde ku Pastor Bugembe okusaba kwali kwa 2022 kandoza kiringa myaka kati obanga obesatu egiyise Pastor Bugembe oyo namutendereza nnyo era yandaga nti musajja wanjawulo mu bantu bonna ndoza bali bazzemu okufuna okukkaanya ne Pastor Bugingo namuyita zana kuzomezi omaka gwe nerabiddemu ninga zali 3 yes mukire kimalako omwaka yayimirya katuuti namuganjagala okwata kukananira nga baliko bababiri namugamba Pastor wantu wali gwotavumye wano nanga omvumye onsensible nonkoloti ovumye buli musumba yina bakitaffe bona bavumye temukkaanya Nizi kale nze ne bondeka nze tonneetondera. Naye kwate ekkubo genda bwetondere Sserwadda. Kwate ekkubo genda bwetondere Kayanja. Kwate ekkubo genda bwetondere Gundi. Yamugamba Sserwadda. Ku kituuti kye wennyini we yamugambira. Bugembe taddanga mu kuyimba wa Bugingo. Olyozeemu okumulaba. Oba yateekayo ko n'ebirango bya konsati nebitazannya. Ekyo sikiinaako bukakafu. Bwe mpulira mbu. Naye nga ekyo tasobola kukikola kubanga ye winning factor. Nkugambye nti waliwo abayimbi abatasobola kusurvivinga nga tewaliwo battle. Yes. Walina okubaawo battle. Essaawa 2 mwezi. Essaawa 24. Kakati Musumba Rosias Bugingo ekisooka mu chachi ye si wa byamagero. Si wa kubangwala. Era ewe togwangwala. Yes. Si wa kugoba mizimu. Omwana engamye mbuzi n'atera. Ewuwe. Tojjana obojja n'emizimu gyodda. Tegwali osanzeeko abasambagala mu mizimu. Temubeerako ku kamera. Gibaviirako awo nga tebasambagadde. Bade manyi. Nga bwe bazze. Jinya bunyo kutuzi ne jidda. Gibaviirako awo nga tebasambagadde. Okitegeera. Naye ye enjiri ye ya kigambo ya tukiyita tabbiri. Mukubi wa tabbiri. Kati omukubi wa tabbiri yenna ekisooka olina okuba ne backbone. Olina okubaako ne wosimbye kuuli. Noga nti awo wensinzidde kuuli. Kati tabbiri yange njikola ki? Eri wano. Olina okulaga obubi bw'abalala n'olaga obulungi bwo okuŋŋaanya numbers. Ewa Kakande ye enjiri ye ya byamagero.
wakutaawo okitegeera omuceere kilo ya 500 ye kakande wa byamagero oba abikoze atya yenjiri ye yabiki wa Pastor Kayanja ya byamagero nawera byamagero wa Pastor Kayanja wa byamagero era waliwo entebe z'abalema waliwo ebikoze bitya era yeyita 77 days of glory ebyamagero nibabikola yatambula ebyamagero nibabiraba kakati bw'ojje wa Sserwadda ye wanjiri ya mwoyo ye musomesa akusomesa bya ggulu onfuna bulungi kakati bujinga ekyali kimuwadde amaanyi nti yakwata enjiri ey'obulamu bwa bulijjo ye tabuulira njiri yakusavuwaza kutwala mu ggulu era yakugamba nti tasumulula bulema obuli fiziko wabula asumulula obulema bw'obwongo era amazima ga Katonda mu ggulu nkubuulira enjiri y'omusumba Rosias Bugingo lwaki abantu baajagala nnyo nga lanchawa zijjula wonna lwaki baajagala abantu lwaki baajagala bwenjogera baajagala mu past tense yes tebakyajagala kubanga ebikolwa byayawukana n'ebigambo ebikolwa byayawukana n'ebiki n'ebigambo naye abantu lwaki baajagala nnyo nti yali njiri ey'obulamu bwa bulijjo ng'akuyigiriza butya omwavu bwagaggawala kubanga himself was a living example naga nti nakola obwawusi booyi nga kituufu yabukola ekansanga ng'era osobola ogenda ekansanga kabalagala n'olaba we yakolanga obwaki naga natundanga spetico wino nakugamba nti nze nakolanga mu butale nga ntunda za fupeti obuledio n'ebijiiko n'abuwuma n'ensenene sizoni y'ensenene bwejjanga agenda mu nsenene ng'era n'abakiweera obujulizi abamulabanga nga webali n'akulaga obulamu bwe ng'ajja mu ndeeba naye n'akulaga nti waliyo Katonda asobola okukyusa omutembeeyi n'amufuula bilioneya obutegere kintu ekyo enjiri eyo nga nnamu najja n'akuba bakiganda nga bawasiza abakazi abalala ye nga bwe yakitwala kati abo ne balinda bagenda okulaba nga ate ekyakiganda kyo kyalina okuwulirwa kiwulirwa kuba kiganda yalina ensonga eyamulekesaawo omukazi naye gwe nga tolina nsonga ekulekesezaawo omukazi zinnyonnyola zirina nga za bayibuli nga za bayibuli yagamba omukazi ayagala kumutta tamuwa mmere tamuwoleza asula mu mmotoka ekyo mu bayibuli tekiri bayibuli ekuwa olukusa lumu lwokka okwawukana ne mukazi wo nga kikolwa kya bwenzi ebisigadde byonna eby'omukazi obutafumba obutayoza obutaggulawo obutaggalawo obutasiimula nnyumba bisobola okusetolingibwa naye omukazi bw'ayenda aba awaddeyo omwoyo gwe eri omuntu omulala omanyi abantu abamu obwenzi tebabutegeera mayanja katusomeseeko omusajja asobola okwenda ku mukazi yenna n'ataba na mutawaana nkiddamu omusajja asobola okgenda nga bw'olaba ennume bwe ziwakisa nga bw'olaba enkoko bwe zirinnyira nga bw'olaba ebintu ebitambula okweyagaliza kuli wano naye omukazi kimutwalira obudde onfuna bulungi okukkiriza omusajja n'amweyambulira n'asumulula omubiri gwe onfuna bulungi naga nti nkuwadde omubiri n'omwoyo kati omuntu yenna bw'ayenda naddala nga mukazi amazima ga Katonda mu ggulu abawaddeyo kinene kyova olaba nga bamenyeka nnyo kizibu okusanga omusajja n'agamba nti omukazi yammenya omutima abo ku 100 osobola kusanga nga 3 ekyo si kyangu nnyo ku 100 oyinza kusangako nga 3 naye abakazi buli mukazi amenyebwa omutima lwa nsonga nti bawaayo omubiri ne bawaayo n'omwoyo gwabwe gwonna okwagala va ku bana banneeko bamalaya bo tekirina mutawaana naye omukuntu ng'ozze n'omusaba okwagala n'akukkiriza nga mukazi awaayo kinene era abasajja twalibadde tuwa ebitiibwa abakazi abakkiriza okutwagala kuba ye omukazi bw'amala okukuwa aba talina kyeyerekedde kyonna ekirabo ekisembayo omukazi kyawa omusajja buba bwereere bwe era bw'omala okulaba obwereere bw'omukazi aba aweddeyo aba takyalina kyakugamba naye ffe obwereere bwaffe butambulirako n'ebweru tikina mutawaana okulaba omusajja ng'ali bwereere tekikola mawulire naye okulaba obwereere bw'omukazi
kyekisembayo kale n'olwekyo ekyo bayibuli kyekkiriza nti okwawukana ne mukyala wo kibe kikolwa kya bwenzi era awo musattulukuke kubanga omwoyo tegusobola kuba nga gugabanyiziddwamu. Kale Saimo tunatera okumaliriza tubuze dakiika nga 10. Mukwano gwange enjiri ye awo yafiira nti ebigambo byayogeranga bwe yatuuka ye kennyini n'abirya n'agamba nti kaakati omuntu obeera otya nga gwe musajja wa Katonda ng'okuumibwa basirikale obeera otya n'emmundu ku kituuti tugenda okumayiza nga ate gwe bodyguard we gwe yafudde amasasi ayi n'otugamba nti abadde nga WSFC nti ye ono yatugamba nti omusajja wa Mukama akuumibwa atya emmundu ate nga ye gwe bamutiddeko mugongo WSFC oba otegere ekintu bwekityo akati omuntu okola otya walire woti kati ebigambo buli bw'oyogera ebigambo ebingi otuuka omanyi omuzungu alina ka phrase nkaagala nnyo omuzungu agamba nti a liar should be with the best memory bw'obanga oli mulimba olina okuba nga olina memory omulimba atalina memory ebimutukako byebyo mu dakika zino esigaddeyo entono nga 10 mbadde nsaba tukoone ku nsonga era yemu mulayini yemu eya Pastor Kayanja omwana mulenzi Papa Sidi yava ono n'agenda e Canada byatuuka e Canada n'abeerayo buli omu nalowooza nti Papa Sidi agenze ku kyeyo naye mu kutuukayo waliwo message yawanise ku mukutu gwe nga alaga nti ye ali mu mukwano gw'ebikukujju era nga alina kavubuka awo ye kalowooza ye keegamye nti kantuke naye mu kumaliriza wali mu kumaliriza caption kati na hashtaginga Pastor Kayanja n'aga nti ebyaffe obimanyi kyekiri emabega w'ekintu kino obulamu bwange bwonna saagala muntu awaayiriza saagala muntu akola ki awaayiriza era nkyawa nnyo omuntu awaayiriza nze nga Simon saagala muntu awaayiriza era omuntu omu yajja nangana nga Simon naawe owaayiriza oyogera ne mugaa nze njogera ekintu nga nali nkirabye nga nina obukakafu bwakyo era simala gwogera ku buli muntu y'ensonga lwaki gwatulaba sikwogerangako kuba sina kyenkumanyiiko kakati waliwo omuntu okubeera nga is known erinnya lye lyayonooneka ng'abantu baalyonoona erinnya ly'omusumba Kayanja abantu bagezezzaako okuliteekako ekintu ekyo mu butambi obufuluma mu bigambo ebyogerwa mu bakulu banne nfuna bulungi sikirinaako bujulizi nti omukwano ogw'ebikukujja agugendamu nfuna bulungi naye olw'okuba nti erinnya ly'omuntu libeera litagingibwako ku ekyo kati omuntu ayagala okukola ekintu kyonna okwedifendinga n'okukiwa enkizo n'okulaga nti w'amaanyi ekyo kyakola abo abaana abali ebweru w'eggwanga si bali babisiyaga si bali babisiyaga I can speak it before this camera. Abaana bonna abali e Bungereza, abaana abali e Canada, abaana abali mu America, beteekako ttaaga y'ebisiyaga okusobola okufuna obutuuze, okusobola okufuna asylum, okusobola okufuna emirimu naye nga si basiyazi. Si kituufu nti basiyazi. Wadde n'akatono ne mukwano gwo gw'omanyi ali e Bungereza yeteekako ttaaga yaabyo kufuna bwa buddamizibwa. Kakati w'omala okufuna obubuddamu obwo ng'oli mu process y'empapula olina okukolayo ekintu ekiraga olina okukolayo ekintu ekiraga abakunoonyerezaako Abangereza abakunoonyerezaako Abamerika abakunoonyerezaako ab'e Canada bagendeyo n'omuntu yatugamba nti talina mutawaana era ayagala tumuwa asylum kubanga eggwanga Uganda okuva Museveni yateekako omukono ku tteeka erigaana ebisiyaga kati abantu bateekinga advantage eyo okugenda kati bakolayo obuntu obulaga nti bo basiyazi basobole okunyweza obubuddamu bwabwe basobole okunyweza empapula zaabwe basobole okunyweza emirimu gyabwe ebweru w'eggwanga but the reality is si basiyazi abaana abo ne mukwano gw'omulungi tali kugamba mazima naye ku mpapula ze yateekako nti yadduka Uganda
olw'okuba mu Uganda tewaliyo ddembe. Kabeera n'omukyalo omuyimbi gundi. Tomenya mannya g'abantu, nagamba amannya g'abantu gaveeko. Simenye ningwe nkomyawe. Nti ne mukwano gw'omulungi. Gw'omanyi. Tali kubuulira. Naye empapula ze zimuwaniridde okuba ng'ali Canada, ng'ali mu America, ng'ali Bungereza. Yeeteekako nti musiyazi. Naye nga si musiyazi. Era yeekubisa ku bifaananyi by'atali kulaga. Balina ebifaananyi byabwe nga bapoosinga n'abasajja nga balina naye nga amazima kati si basiyazi. Naye kakati okunyweza ensonga ye Papa Sidi nga hashtaginga Kayanja, nga hashtaginga church, nga hashtaginga community, gyalowooza nti mujja kwanguyirwa okukkiriza nti musiyazi. Asoboloka kasabali banyweze empapula ze. Naye nga kibi nnyo ekintu kye bayita okuwaayiriza naddala okuteeka ebbala eryenkanidde awo ku linnya ly'omuntu. Nze nga Simon sikyagala. Nowaayiriza nawe neweezingiramu neweewaayiriza. So nze ngamba Papa Sidi ate n'ebyo ebintu bya social media abantu bangu nnyo. Era wanaayita ebbanga ng'ajja simanyi akawunti was fake n'ebiringa ebyo. Batuzanyira ku bwongonzi ya social media eno wadde nange kwentudde naye olumu ekola ebintu nogaana eddala kituufu. Anyway byebyo kale daddela Tole Football Sports Football Academy we bali eruweero bagamba nti nno ku nsonga ze az'okuyimusa ekitone mu baana naddala mu mupiira bagamba nti beekwate so bali nnyo okubanga ensonga ezo bazikwasaganya. Daddela Sports Football Academy bawo omwana veda ku mwana atandikirwako paka ku myaka egy'ekivubuka basooka nga bamutendeka endiba. We bali awo Kasana Luweero ensonga zonna baba bazikwasaganya sayidi awo. Katukuleke mbadde ne Simon bye twogedde olwaleero byebyo. Sebo toyanzeege era kiba kirungi nnyo ne ka disclaimer n'okateekayo ku video ng'eno nti gwe tunyiizizza tusonyiwe. Mbadde manyi nti ebigambo by'owulidde si byamuweereza wa mukutu guno oba omukutu guno. Gwe tunyiizizza munnaye tusonyiwe. Yes naye nga gemazima. Kale toyanza mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 48 47. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku nnamba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire
ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.